Ndobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Ndobeso. Bugagga. Katulabe obugagga. Hello. Sebo nze gwe wagambye okuweereza message ku simu yo. Ate kati nagambye okuweereza message kati ate okuba bukubi. Anti wangambye mpereze message naye message nagiweereza naye ndabye nga tonziramu ne ngamba kankube. Anti bagamba okuweereza message ate kati kubi. Tudebe tulabe. Hello. Mse sebo ate onzigyeko bujja nina ebizibu. Ebizibu era kukyayagala ebizibu kubanga nagambye sindika message era gwe ebizibu bikyakutambulirako nnyo. Kakati nkole ntya? Ofiirizibwa. Enfiirizibwa. Okoye obwavu. Embukoye. Oyagala ovuga emmotoka ey'ebbeeyi. Nja kugivuga. Amataka ogafune. Nzibiriza. Awo ekyo ky'olaba. Ate bwe mba nzibiridde mba ndaba. Olabira mu buwongo obwo. Mbadde ngamba ate nenzibirira ate nendaba. Obwavu bukyakuluma nnyo. Nedda ssebo taata nzibiridde. Ekyo ky'olaba. Laba omukazi omuwanvu. Kati wulira alimbya abakazi yazze okugaggawala ng'obwavu bukyakuluma nnyo. Olaba abakazi ebyo byaggwako dda. Kati tunula. Ntunudde. Zibirira. Nzibiriza. Olaba ki? Ndaba ettaka. Ettaka ekyenka nawe nene kiri oyagala. Gwe tomalina Illuminati kyekitegeeza. Abantu ba Illuminati bajja mu mayiika n'amayiika yiika zikikumi gw'olaba olaba yiika kamu gw'obwavu bukyakuluma. Njagala yiika 12. Awo oyogedde. Tunula. Ntunudde. Zibirira. Nzibiriza. Kikyolaba ekirala. Ndaba ssente. Sente mmeka? $5,000,000. Olabyeko $5,000,000 mu kifo ky'obuwumbi tobulengeddeewo zibula amaaso. Zibudde. Tunula. Ntunudde. Zibirira. Nzibiriza. Olaba kikati. Ndaba kawumbi kamu n'ekitundu. Ng'ovudde mu bwavu. Awo ogenda funa ssente. Neyanziza. Tunula. Ntunudde. Zibirira. Nzibiriza. Kati tunula. Ntunudde. Nzibiriza. Ekirala kikyolengera awo. Motoka kika kyawo gy'olaba. Kawundo. Abantu bavuga nzimpenkoni oli mu buwundo yiba neggoba. Tugambye tunula. Ntunudde. Zibirira. Nzibiriza. Olaba motoka kyawo olondamu gy'olaba. V8. Kati gw'ovudde mu bwavu. Kati ly'ogenda okukola bye bino wano wammanga. Olina okubeera ng'ogenda kuteeka mu transport. Transport oyo ye ogenda muteeka ku ssimu eno. Era transport oyo wabika bya njawulo. Waliwo ab'omu America. Ab'ebbeeyi abo ab'Ireland n'abaawana abalayisirayisi. Ng'oyagala kugenda wa? Abakyabo. Abagabi baffe Aballuminati. Aballuminati. Ate ba mu America. Awo transport ojja teekako awero omanyi oweeyo kati mu America wa million 2.3. Owa wano wa mitwalo 10 wawula ne abo batofuna abo tebagaba. Kati ssente ezo ogenda ziteeka ku ssimu yange eno. Tolwako gw'ogamba. Tugenda kujja kiro. Ogenda kubeera ng'oyambadde ebimirufu byonna ndawe ya sitookisi n'engoye. Togambako mukyalawo. Omukazi muleke ogenda kusimbula wekka. Ng'ate muleka ntya? Sawa zino omukazi ne ssente oyagala ki? Ssente. Kati eyo omukazi alina ebisiraani bingi nnyo tomwebakako. Ng'omulidde mulekaawo ogenda ofuna ssente. Tusimbula ddi? Tugenda simbula kino webake tewebika.
tugenda kujja tukutwale mutwazi ogende ono ne sente zo ne kakati transport ye muteke ku simu yange eno sente mmeka nteka ko milioni 3 ngoma zo gaggawala madeni nawe emitwalo nga 3 mesete zigenda kulema nenga tutezatandise dokusi wao eza sente engalo ogenda funa sente yangu wafuna wojjoba otunda kiyo tekeko milioni 3 kansoke nkutereke 10 lino mukama baitu bajja kukkiriza naye sebo oli ku BTFM ne Mukunja mbotwala abantu mu Illuminati oli muyaye mbuze Edidoni ekololo omusajja okyusa siruwakire lima usajja guno gwakula ekyo mukiringe mbona kino kunjoba kyaba kibaye naye tambula nnyo nze nagabe neba nango notagenda kuleetera abantu bizibu ngana bu video bwa sento yabuwereza n'abanange ku TikTok kukwonna kwabunye ku Facebook buli wamu wonna ibe banange amaso tegakuluma nga kujja zibiriza obuzibu obuliwo bw'abantu mu Uganda baavu ate buli weyogera ku kya sente banguwa tutabuka nebo oyogera kukola kukuwerera abaana school fees tobalabayo newe guba musomo gwakagwa bayigiza nti abange mujje twekulakula newe gamba tugenda bawa sente baba bakunganye no mulimu gwenyine muntu aganja ngo koleno gasagala kutukana sako kati ono obusajja obulala akyakola sente kubanga ngogamba nti okutwala mu America milioni 2 n'oga tiketi ya milioni 8 ku 9 abekyabukola entala gyakutwala gwe oyinza okulowooza nti agambye bajja kiro teweebikka mukazi beera awo olindirire bajja kuyola babatwala muzimu kati milioni 3 zonna zigenda mu mafuta kikaacha nange sigategeera ag'okuzibiranga naye akuzibiza ngenza okulaba amaaso gange galinga disco lights obanga katuni Omukunja nakachwa ne amoti mu balanguzi bakusanyusa ku macha kuno ku beat fama ekintu buli ky'omuziki ekisinga ku beat fama bannange abafere bafuuse ekizibu buli wotunula bafere buli wotunula buli omwagala kufera munne ensi kwegamba bagifudde ya kifere abantu n'abakolera kira nate zekisesa bo bazinoonya bo batu ne zibabula olofa abazikola obukozi balowooza tuba tuzijjeewo kale katulabe essimu zaffe ono kyana kyambaate ebiyembe mukama nga abantu twebereremu tuve ku ebyo kufuna ebyo abantu bafuuka bayaye bannaye abantu twekolere abo bafere mukunja esebo ono kyabbeyi yamukimbo esebo bannaye kino kiwe kyefuyiza bannaye ndowooza mwewuliddeko naye eridda nembuuza mukunja nti ddala kituufu emmotoka ezo obadde ogirengera obadde oziraba n'olondangako mbadde nziraba n'omukyala oli gwe wagambye nti nengera omukyala eyo ekikulu naawe abakyala bakumalamu mbwalaba empenkonya ate yono ngalaba vitizi kanabana basambasada wabalire nakasongola gyendi mukunja ogusajja ogwo gubbi mukunja era oluusi mubuusa abantu mwana bana basigaga abantu bebereremu asani kayimani bakyatunjiralu naye maaka zibiriza tulula maaka olabyagayaye bigatandika okufera abantu kati toba mulobesa nakacwa bannange twebereremu kubagayaye gatufenye olwo tebamutika kuluusa abadde akyafera abangi mube bungi kale ndimba kiragala omuyaye nyasana kuba mboka terere muzayini bannange nze muzukulu wa mugema zaliwa abenyende kamulegeya godisi omusayigwayo zikristo lwakunyumye timusoberese omusajja kabaka eryesese ekyalo bujumba egombola bujumba yesebo akati enteesa yange naye bannange kujja baaba ojja kunya abantu amangu oyo omusajja mubbi sina mubbi wabula kondo nze musayigwayo ze bujumba sesesiza kukinta buli kiziki webale yenze niba ambasado wali atapo wate si papa nange obumeseji mbuyina buno babumpereza bulinga 10
Jo yankubiddeko nangamba none emitwalo 17. Ne musuubiza nange ku Sunday jja. Tada wa Liverpool emirembe kaddugala Masaka. Kati awo nkugambira munnange beera steady. Sawa yonna ojja kufuna ate bayiya mu buli ango. Kakati asobola okukubira ku machanga ayogera Luganda. Bugendo Samsambu n'ayogera Oluswayiri. Oba bakwerabidde. Bugendo zibe ekiro 8 ogw'ekiro. Ngayewo Olunyankole. Neerabira nti esimu ezo zitukubira tuziseevi. Kati gwe bulwa kubira mu nnimi ezo zonna oba ozimanyi oyogera naye. Ezimu oba tozimanyire z'omanyi n'oziddamu. Ziyankubira ng'ayogera Luchina. N'ogamba ogudde mu bintu. Nendowooza ngudde mu bintu. Naye n'omuddamu hihiho.